ate katusaasire era abantu bafunye ebizibu nga mukadde waffe kati olwaleero omulamuzi Haji Faruku Kadunabbi afiiriddwa maama we Kadunabbi bonna tubasaasidde olw'okufiirwa omukadde oyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala musasule bulungi bwereere. nga bwe tusaasire era okutwalira awamu baganda baffe ab'e Libya amataba gakoze ekigenyi negakikola ennyanja yawagudde naye kiyakoze Libya Allah mpaka olwaleero kubanga mbadde sirabanga ku Kabuli y'abantu 100 mirambo 100 omulundi gumu katono bakayita Edra naye mbalabi olwaleero nga babaziika ngera betusaasira baganda baffe aba Morocco Magharibi obwakabaka bwe Magharibi olwa Musisi wabula bembadde ku gundi awo neewunyiza ekintu kimu kiriwa ebizibu bino byombi mbyetegereza nnyo olwaleero kuba nsiibye waka naye amataba ne Musisi oba ki ekisingako obulungi tekulira seeka amataba Mungu yaleese ekintu e Libya akalo kalamba konna n'akasindika mu nnyanja konna n'amayumba gaako ne Morocco kasse wansi konna kakati ne wabawo akagundi naye kati ab'e Morocco banoonya nga banoonya wamu nti amayumba gagudde wamu emirambo giri wamu naye kati ate gino waliwo gye bateege gyagenze mu nnyanja nga balinda gigobe n'ennyonyi eri waggulu kati Iraq okuzikirira kw'amazzi ne zilzal weebuuza ekirungi ku byo oba zilzala kale Allah naye ekiseera kituuse e Libya nga bateekako kimama bateeka okuteekako gundi ekivundu kitandise okugira ate emirambo tebagiraba ate amazzi nga bolaba ettosi okunnyulula ebizimbe byonna byabadde bimulunguse byonna nga bitudde wamu ebyakalira kati embeera nzibu naye bano bo tractor olaba esenda nga egira bwetega nti kino kyamugwira wano maiti katugijjeyo abazirizaala ne Iraq gana amazzi gatwala Fayolana yakoze ekintu ky'amaanyi kyovoli yasaba edduwa agamba Katonda ogira okikumira wala tekituuka e Uganda tekituuka e Uganda kyobalaba nti tewali biseera Nabbi salama we yamyukiranga maaso ng'alabye ng'enkuba egenda kutonnya kubanga enkuba eyo eya Nuhu nayo yatonnya naye nga ezikiriza abantu kakati abantu balogenda ne balaba enkuba neegira ki naye enkuba yonna oteeka okulomba edduwa kuba eyinza okugiramu kibuyaga ow'amaanyi eyinza okugiramu amataba obulira eyinza okugiramu buli kintu kyonna kyobola nti edduwa etugamba Allah gitonyese fil audiya mu nsenyi fi butuni al audiya fi manabiti shajari ku mirandira gy'emiti mbibira kwegamba enkuba ebeera bwetyo bwe butyo obulamu tebukola ki ebeera bwe butyo ate gano ogawulidde gawaliwo abasajja abamagye nga beegumbulidde okujjako abakulembeze baabwe ate kiguddewo ekyo mbadde egaboni sangweso ate kwali bamukoze ng'obote be baamukola yali e Singapore nga ayogera nuno abadde New York ng'ali mu lukiiko lw'amawanga amagatte abeeno ne bamulangirira nti odda ate akulira abakuumi baabwe ku Lusegere ate yamuwambye bade sinagafuna kwegali songwiso saso owai Allahu akbar kabira ebyobufuzi bannange bannabyabufuzi bali ku gondi nobeeraawo ng'oli kuweeraliki naye nefaani atuwamba mu buyumba bwaffe miskini ova ono okujjako omutemu akusanga ku geeti naye sangweso ayinza okubeera nga
agoberedde owaga boni ali bongo omusajja buke ate olwaleero tegedde nti bana Mali Burkina Faso ne Nigeria bakoze omukago tontabalanga nange siri kutabaala oba okutte wano tulinga jasatun wahida omubiri gumu akwatako abakutte kunze bana ebyokulembeze bikola ki bizibu kakati ate bakutumiddeyo yonna niyo ate abo bosomesa wano ku radio sebo bakutumidde nnyo ne bagamba nti webala okusomesa nisebo bakutumidde nti ati gwatumye ndabo ontunulya butunulizi ngalo njereere nange oluusi obubaka nsalawo ne ngamba sijja bukola ki nange obubaka nsirike naye ate bwe nsirika ate abantu bayinza okugamba nti oba ndi mu kumpanya ne ngamba waayi bwobubaka obwebigambo webukwanguyira ebirala tebikwanguyira bakakase nti tebalina kye bampadde abantu baffe tebalina kye bakoze eki tebalina kye bampadde batulabudde waliwo obulwadde obuvudde India bulabudde ki nabo bufaanaganako nga covid tulina obwegendereza asobola butambula banaga ebintu bitusobedde busobezebwa na kalungi kakati ekyokukola waliwo obulwadde bubuze nabumpulidde awo babwogerako awo manyi tubeera awo mu nsona nga tuwuliriza buli kigenda mu maaso waliwo abatabiwuliriza naye nga ffe twagala tubabbireko bategeere nti ffe tukoze eki ntuwulidde saba era nzikiriza tunatandika mukulembeze Kaaba and Haram Hijja Services Zamzam gasinamulaba banaye Sheikh Kazongola yandeeteddeko ate nedda Kazongola bakuwa gundi Zamzam abaali ate atya lwaki tawabalala naye gwakuwa kwagazaki ati lwaki kati omuntu asiba musamusamu kati neboba oleeta obucupa butaano kati osigadde kumunaaba bunaabi amasiga ngaaga agokunaaba muntere muzamuzamu gafese bwe yatuleetedde yatuleetera naye nga era twongera okunnyonnyola abantu mu gwezi ogw'12 era tuddayo abanayita mu Kaaba and Haram Hijja Service mujje mwewandiise abasasulako mwanguye ssente amanya ebintu by'ennaku zino byakyukamu bw'ojja okoma okujja amangu gye mukoma okufuna saavisi ennungi n'olwekyo tubakubiriza okubeera nga mukola ki kubanga te era nabanakola hijja era abaawo n'akola hijja babagambye dde bw'osukalamanzaani nga tobuuza togamba nti bandidde owulira tugenze mu Rabiul Awwali tuzayo emyezi Rabiul Awwali Rabiul Thani Jamada al-Awwali Jamada Thani nga tetuli mu Rajabu nga tetuli mu Shaabani myezi mwenda agirwawo tuka mu 31 tate gundi taqarubu zamani eno gyolaba teyinza kubeera nga okola ki ngagira n'olwekyo ne director yakutumidde ali atya Kaaba and Haram Hijja Service esimu yange yankubidde esimu Secretary General yankubidde ku simu ng'agamba ki ngaga nti simu gyendi eno yenna amanya alina kyakozesa bw'alaba oluddewo mukubira ngaga eno ye nnamba yange alowooza nga gwatagimanyi alowooza nga atagimanyi kwega yayagala kumbeerawo nti ali Kaaba bamwetoola bwetoola Secretary General yafuna omuliraano omupya muliraano omupya gusindise naye omuliraano ogwo gwakoze combination nnungi nnyo muganda wange bwoleka be bakisimba tekiroka n'okumera ekimera nekissa n'okussa naye gulimu enjawulo kuba oli ayogeranga mu mbejja ebigambo bikola ki binaanuuka bunaanuusi oba tubitugenderedde nnyo nzo bitabiwuliriza ate ono malasoni kakatawo kye tubuuza ku bombi ani imaamu wa munne oli yali badde naye ate ono tayinza kukkiriza naye ajoga nti
يا أم القوم سيد القوم خادمهم يا أم القوم أقرأكم بكتاب الله كان باقي نقول عندي وين قالوا سوا نقول يا سوكو كسجارة كسمبكا لا سكالو وشاماني يا سكالو وشاماني njagala bamumujjeko njagala oli ababeera kyamaani kale ono abeera omumyuka byonna ayinza obutakkiriza Mungu wallahi wafaka shinu tabaka basisinkanye omumizi n'omuwutanyi leero tubasabire Mungu amina abateeremu obwangu amina saidi zombiriri kakati njagala kugambayo ekigambo kiriwa njagala nkutegeeze Sheikh Kalungi Allah subhanahu wa ta'ala talina muntu gwayisa mu mbeera okujjako amala mugezesa eyo sunnatul haya omuntu yenna ali eyo gye tuli eyo ng'olowooza nti ojja kutandikira mu mirembe ekyo Mungu takikolangako Shafi bamubuuza Imam Shafi ne bamubuuza ku kigambo ky'okugezesebwa amagana ekigambo ky'okugezesebwa kino kitambula kitya n'addamu ebigambo byali bitono yagamba ati yagamba nti la yumakkinu hatta yubtala teri muntu yenna asobola kutebenkera n'awangula embeera okujjako amala kugezesebwa kobeere mu bya mirimo omala kugezesebwa kabeere mu bya bufumbo bino bye tusomesa ojja kumala ogezesebwa era gwe bw'osuubira nze neewuunya nnyo omuntu agala nenoonyeza omusajja nga mugagga ayina emmotoka ayina amaka ayina buli kintu kyonna abaana abawala bagira yawulira obufumbo obwo buyinza obutawangaala era ebiseera ebisinga tebuwangaala kubanga ati bujjanga enniya yaabwo yaki ya sente ate sente ziggwawo naye ate obufumbo obusinza okuwangaala bwe bw'okumala okugezesebwa oluvannyuma n'otebenkera bw'okumala okugezesebwa oluvannyuma n'okukola ki batereera nga muyise mu mbeera ey'okupangisa tolaba ne securitary geno gye yasooka okusula naye era tewali bugenda okugira olwaleero ati tuleese kyakulabirako kati kitwale nti ng'eyali agezeseddwa hatta yumakkina mpaka lwe yakola ki yatebenkera kati ali mu woteeri kati embeera efaanagana bw'etya abantu bagimanye Shafi yabagamba n'abagandi mu mpeeyo nabbi omu ataagezesebwa nabbi yenna ataagezesebwa eyatereera eganga ye bamukkatabukkati awo nagandi oli kaweweevu ani nagandi fa inna allaha abtala Musa Mungu yagezesa Musa ebyamuyitako kuva no mu butwate oyo ne bamuteeka mu kibaya n'agenda n'akola ki teyavaawo n'agezesa Nuuhu teyavaawo n'agezesa Burayimu bwe yavaawo n'agezesa gundi n'agezesa Isa n'agezesa Muhammadi n'agezesa Bayusufu bonna bannabbi abagezesa n'abateeka mu gundi Bayunusu gye bateeka mu lubuto lw'ekyennyanja tewali muntu asobola kutebenkera okujjako amala kugezesebwa omuntu yenna anoonya kabubeere bugagga obwamangu abaganda bano balina obwannabbi bagamba nti ekikula amangu kifa mangu naye buli lw'obeera ng'olaba olina ekikusoomooza n'okigumira ebiseera ebisinga owangula kubanga Mungu yagamba nti inna mal usri yusra buli waba obuzito nteekawo obwangu naye gwe olaba nga ebintu byo byonna bitambula smooth bwe biti manya maaso awo oyinza obutamalaako nekkiriza kubanga tabiya oba sunnatul hayati
enkola y'obulamu buno bwe tutambuliramu erimu okusoomoozebwa oluvannyuma okugezesebwa seeka kubanga ebyo obijja oyinza okubikera kubanga bw'otunulya kati bino bye tubaddeko Magaribi, Libya, ebintu ebyo byonna byonna byazze kiro. Ntunulidde omusajja nga yekka ye yayise mu ddirisa n'afuluma e Morocco, Magaribi, naye omwana abaana be 5 baafudde ne mukyala we n'afa, bonna bonna famire n'eggwawo, yasigadde omu yekka bw'ate nga mukadde kadde. Allah. Kati embeera y'okugezesebwa seeka y'amaanyi. Mungu akugezesa. Kati olwaliro mbadde nzija ku mawulire ne mpulira waliwo omusajja abadde aleeta abaana be avudde ku sayidi y'eggombe eyo ewaffe, simanya chairman wa NRM, simanya ludda wa, abadde oba abaana abatwalawa, obule abaana basigadde nga bato, maama waabwe kati ali mu ddwaliro kati nga bazaayo abaana, naye ate omusajja ye Allah amujjuludde kuba entiisa eyo omukazi gy'alabye n'abaana be. Awulira naye nga ate abaana bajja kukula era bajja kusoma era bajja kukola ki, naye ekintu ekyo ng'oyinza okusanga omuntu nga tekisobola kumuva ku mutima omwana oyo paka lwalikula yalaba ddadi we ng'afa. Kati omuntu la yumakkin hatta yubtala, omuntu yenna okutereera mu nsi kujjako nga ayinako byayiseemu. Kino ngenda kukireetinga ku bintu bye ngenda okusomesa olwaleero, nti abakazi bangi baagala nnyo emirembe, n'abasajja bangi baagala nnyo abakazi abakoze eki, abateredde ate nga bato, oluusi nga gwe omusajja gw'osinga obukulu. Owulira gwe noga nze njagala omukazi nga mpulira ng'akola bw'ati ne bw'ati, oyinza obutakifuna, oyinza obutakola ki, nga sirisire ennyangwe ze egwawo nga abawala abato gwe b'oyagala tojja kusangamu oyo gw'oyagala mu ebyo ebitendo by'oyagala, ojja kupambana nawe pambana. Naawe omukazi olwaleero oyinza okubeera ng'oyagala omusajja nga mugagga ng'alabika bulungi, naye ng'ate oyina ekintu ky'oyina okusooka okupambana nakyo osobole okutereera. Kubanga abantu abawangudde obulamu bw'ensi eno abasinga obungi bayise mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Olwayo waliwo omugagga omu gwe bakuba ku mawulire, ebintu bye bigenda biki naye bw'osoma taarikhi we akugamba yasooka kuvuga takisi n'agira bw'ati ne bw'ati, n'avuga loole, n'alunda enkoko, biki omanye ebintu ebyo. Omanyi bw'oba oyagala okukweka ekintu ky'omuddugavu okiwandiika, naye omuntu ate bw'oba nga oli informed ku buli kintu ekijja ate obeera munyumungufu. Ebintu ebyo Mungu akuwamu okukola ki, okutegeera. Kaakati omuntu ayinza okulowooza nti abakazi abagagga abalina abasajja abagagga nti basooka kubeera nga bwe bali. Era oganda ojja kweyagaliramu ekyo. Kalla. Lwaki bano abajja kibakulembeza? Baluwa abagole? Eva oba omugole bwandambeemu naye njagala nga mugagga. Oyagala nga mugagga naye oyinza obutawangaalira mugagga obwo oba n'obuyitamu mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Ebiseera ebisinga abagole babaloga, naye abakulu bano tebatera kubaawo abaloga kubanga bobe zenkondo ezitandikirwako ki, amaka. Kati gwoyinza okujja n'effujjo lyo ng'ovudde eri oyagala mugagga naye ng'amagindi gajja kubeera nawe erakiyamisa. Owulira nga buli akutunulira bw'ati alaba bamukola ki, omugira. Naye ebyo byonna kabiteekaawo simweraliikirira banamba 2 oba namba 3 nti bajja baloga, naye mumanye nti wabaawo okusoomoozebwa okw'amaanyi. Teriyo omuntu asobola, tuli ku kigambo kya Shafi kyeyagadde la yumakkinu hatta yubtala. Tewaliwo omuntu ayinza kutebenkera okujjako ng'amaze gegezesebwa. Yahya Kalungi mu myaka gye tulimu
omuntu ayinza okulowooza naffe tetugezesebwangako tutte wala nabaddeko jjo n'omuwalimu nga alina kyampa nangamba nti lwaki abawalimu abato balowooza nti mutimba yatandikira mu kuvuga benzi eyo naga nti nti wajja kusoma kulwa nti asatu kakati n'atunuulira mutimba nalowooza nti bwatyo yatandika naye nga kutuba ya mutimba eyasooka yagisomeranga n'okwegayirira nti nsomeyo kaawo ne batunuulira ffe tutandika okubuulira ku mulembe gw'amangaasi twagendanga endakaseera awo gwe baako kyoyogera hadisi salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kati gye tubadde tukola ki gye tubadde tukola ki gye tufuutuse kubanga ye akuze ng'agenze zino tv nga bwezizze ng'alaba basheekhe sudaisi baani bonna basalaze emakka ng'abalaba agana yayinza kubeera bw'atyo ate ne basudaisi nabo bayina mwene tareekhe waabwe nabo tareekhe musome iqra'u tareekhe musome tareekhe ojja kumulaba nga naye ayina gy'afubutuse n'agani muganda nge tibibadde byangu okujja ku kaaba wano okukola ki okusaazaawo tebiba byangu olwaleero katukuleeta ekyokulabirako pulezidenti atufuga ayogera nnyo ku kigambo ky'ensiko naye ensiko yeebakikamu la yumakkin tosobola kutebenkera hata yubutala gw'omanyi okubeera nga oyigga naawe bakuyigga naye nga bakuyigira mu nsiko nga naye bakuyigira mu nsiko ate ng'ojinja kutambula kiro nga kibe naye kati ku ssaawa ya leero awulira ssebo ng'oyinza okulaba ng'ekintu ekiki ekyawo kababeere bano bannabyabufuzi be tulaba abanoonya obululu kababaawo bwobumalirivu obwo obuvaayo n'obugaa ngenda kwolekera tiya gaasi kyo kyoyita ekyokuzanya sikyakusaaga saya ne bamukwata n'omuwulira waliwo yaga nti bankwata kati abantu banzigyamu na lugundi nti nkaaba bukaaba bamunyiga nezo sente z'ebyobufuzi nazo tezikola ki teziriika oyinza okubeera mu ludda olukola ki oyinza okusanga omuntu ng'ali mu mmotoka wadde nga yagavumenti naye ng'eriko linnya lye ng'eriko linnya lye noga nti yamula munnaye oyamala naye kyamanyi ebintu byayise la yatamakkan la yumakkin hatta yubtala omuntu yenna mugume omuntu yenna buli mbeera gy'alimu agigumiremu mpola mpola ng'ate bwagezaako okunoonya halli mukola ki nti okutebenkera oba oyise mu bintu bingi gwe tolaba abasika bagenda ne basikira sente nga nnyingi ne balowooza nti bamaze naye wayitewo emyaka 2 ogenda okulaba nga sente ziweddewo kubanga teyayita mu kugezesebwa ng'oli eyafa kwe yayitamu eyazikola kwe yayitamu osanze gundi bw'otoba mugezi nnyo batono nnyo ku ssente z'obusika abaziwangadde nazo owulira ssebo essente zonna zigenze zikola ki lwaki nti okutebenkera kw'omuntu oba ensonga yange ogifuna oba onfuna oteeka okubeera nga olina okusoomoozebwa kubadde enkola ya Mungu yenkola yaki ya Mungu nti okutereeza ateeka okubeera nga akozebwa otire bwoti olyazoga nti okusoma kwe kumweyimiridde naye okusoma okwo okuyita kwangu gweokuzuukuka okwokumakya n'omala emyaka 7 n'ovaawo n'oyingira emyaka 6 awulira ng'oba imma oli mu kisulo oyawukanye ne bazadde bo oli akawunga era nayo ibtila gwoyinza okubeera nga ewammwe jamaani bagagga kati olwetuzizaayo abaana naye nga bagagga okugamba omwana obadde omugulira omugaati obadde omugulira ennyama obadde omugulira ki naye kati ate agenze wali nakwokwo okwawukana ku bazadde nga weebali nayo ibtila ku saidi y'omwana mu myaka egyo tusaidi omwana ku mwaka egyo naye ate bw'atakikola ayinza obutafuna ate byayagala mu maaso oba onfuna
Tuve Butambala juzi nalina sonko waffe ono Musa nemulaga wali waffe wenavanga okusoma ogenda Lukalu waliwo kilometers 7 nga ali mu kyakubiri naye nga tebadde akutwala Kagala nga ali akutwala kati omuntu otambula okunaye twatambulanga kati olwaleero kyekikugize tuwuliriza kalungi banaye bakalungi batandise embeera eyo ey'okusoomoozebwa buli lwobeera nga tojja gigumikiriza mu maaso oyinza obutabeera bulungi era nze kyenkubiriza abantu abalina ku ssente abaana muleke batiitiibya nnyo abaana abo temusussa gwe nga gwe kyewayitamu wadde tekijja kutuuka ku kyono naye ekyono tekisoboka ate kubeera ddala kyere gwe leka kuddira mwana ddayo omukwasa emitwalo 40 kuba agenda mu kisoko olina ssente gwowoza nze tebazimpanga twabonaabona nnyo nga tusoma mulekeramu akabonaabona hatta yumakkin mpaka lwanaatereera mulekeramu akakolaki akanyigirizibwa ate era omuntu yenna mu mbeera ya bulijjo omuntu yenna buli lwafuna okunyigirizibwa aba alowooza nnyo era kyova olaba nti mu nkola eno gye tusomesa tonyigirizanga mukazi buli lwamunyigiriza oba omuwa okuyiiya oba omuwa okukolaki okuyiiya omukazi buli lwamunyigiriza ennyo ayiiya nnyo wabula buli lwotomunyigiriza ennyo abeera awo n'abeera mulakizale we nyina gwe nasanze nagamba seeka omuntu atakugambako nti ngenda abasuze ffenna ng'alinnya ennyonyi n'atambula n'agenda ng'ani alinnya ku bombi omukyala yalinnya ono omusajja atamugambako nti nkyanja kutambula omukazi yatagamba ku musajja nti nja kutambula oli tiyamugambako nti nyina puroguramu yonna yonna ani atagamba omukyala musuubuzi si musuubuzi bonna bagenda okukola wabweru abagenda kukyeyo n'atambula butambuzi n'agenda anti ojja mugaana ojja kuleeta olububabuba naye nga kyengezako okugamba kikalungi nti abantu tukkirize okusoomoozebwa kw'okunyigirizibwa n'okukemebwa manya n'okugezesebwa nti ebiseera ebisinga ate abantu mwe bayita okuwangula naye ngaani atayita mu kusoomoozebwa eyawangula kubanga senga abantu batera okuwulira gyenvuddewo abantu naye yaki bali nadir oli aga nti anze kitange yali mugagga nange obugagga mbukuumye naye ate buli lwoddira ggwe n'oba omugagga ate abaana n'otogezaako kubalaga mbeera era ssente ezo zijja kuggwawo naawe zijja genda naawe mutaana ate baboneebone ng'ate kyoyogera tutawulira ebyo tubirabyeko ffe twajja wano mu biraali nga seeka waliwo abaana mu biraali awo myaka gy'ensanvu waliwo abaana abasomera ne mu mmotoka nga waliwo abaana abasomera mu mmotoka abamumikwano gyange bampulira nja bogera mmanyi nze nga tusomera Katwe sirabangako Yahya Sultani Segga ng'atambuza bigere emmotoka yasimbanga wali ku kalyangu kati nno gwe boolabye kakati ffe ate gundi Muhammadi Walakira ono wange musomesa wange abo nga bava ewaabwe awo erukuli bajja kitaabwe bugirita abaleeta ku biraali okusoma abo bonna bamawejje Bawalakira Babujumbo waliwo Muzaffaru nga toyagala na basi embere era kigamba nyo mukulu wange naye mwali b'amaanyi nagati era tukyali b'amaanyi emmotoka ekaddiiddewo paka muzeeyi wafudde eyani ey'abaseeka Seeka Walakira kakati abo nabo tebatambuzaako ku bigere nga bajja maaji biraali naye nga saakunyumiza ntya mba ndi ntambula gwolowooza lwaki nvuga benzi nyina tarehe waayo mba ndi ku biraali awo ntambula oba ojjukira bayolezangawo emmotoka ojulwawo nga gundi eno workshop ya UTC okiraba wano awali wakiseka awali akatali we bakayanira kati awo
ngati mbangira omusajja n'aleeta benzi njeru kati mba mpita ku pavement bwenti ngenda ng'omwana bw'omumanya eddalu lyaffe ngenda mbanga ayagala okugwanjikoonako omusajja nga nti gwe konze wangisebu kugwe n'emmotoka yange esinga kwagala ki konze emmotoka yo gy'osinga okwagala toddangayo kwata ku mmotoka yange nendetegereza akawonero ka benzi ako nekansigala mu mutwe era tukolanga omwana omuto ekibi mpaka olwali nenga nti insha allah mungu bw'alimpa ssente y'emmotoka gye ngenda okuvuga lwakunvuma sigivuga lwa mirembe wabula ngivuga lwakunvuma kaakati kyenvudde nkugamba nti embeera waliwo abantu nga ffe wetwajjira mbiraali nga tobakoonako nkuleeteddeyo muhammadi walakira oyo wange waliwo wa salompasi seka twaha naye twali naye kyekimu abo nga bava wali ku William awo awali omuzikiti gwa gundi gwa William Street awo nga bajja okusoma seeka abono kikosi maalumu kigambwako golooza lwaki muzaata yanfuga golooza lwaki muzaata yanfuga muzaata nga nze mukwatira ensawo bagenda wali nangulira ku muwogo mbawujuluwa ne manjulaba wali wa ofisi ya Kalanzaawo Seka Kalanzaawo awo nga waliwo omuwogo w'amaanyi ng'agenda mu kivulu awo kakati embeera n'ogitunulira okusomoozebwa kwaliwo kati olwali abantu batudde ku leediyo bawuliriza Yusufu ayogera naye ng'embeera ekola ki tuga ndi la yumakkinu hatta yubtala omutoza kuyita mu gundi bwoti senga naffe olwava eri eggomba gye batugizera oga nti embeera ekalubi oba oli awo senga tewaliwo bantu bawuliriza bigambo bye tugenda kusomesa naawe n'ova eri ekaaliti noga nti naye embeera y'okusomoozebwa eviira ddala mbuto buli lw'otogigumira ate abantu tosobola kweyagala eno mubukulu n'obufumbo bwe butyo bwe buli omuntu ayinza okulowooza nti omugole gwe oba ovaeyo olina kutuukira washing machine we ziri kino bwe kiri bijja mpola mpola era temugala kuvumbirwa baavu omuntu kasabeera ng'alina empisa kuba mu bintu ebimu nabbi sallallahu bye byagamba njaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuhu omuntu wajja ng'alina empisa ng'alina n'eddiini fazawijuhu kubanga omuntu atalina ddiini naye tawanga naye muzibu n'empisa wadde azina nga zivuluja alina empisa okoowa omuntu ne bw'abeera nga jammaani atambula n'omuswaki ekanzu ziri eno kibi kisuna zonna zirina z'omanyi mutume ze yalina naye nga talina mpisa oyo naye tawanga naye era akulema era ebintu bingi tubisanza abusayiraga nti asaala nnyo salatu layiri temuvaako biki naye wallahi omusajja nnemye nogani kinakulira ekigambo nga kinene kyenkana omupiira gwa tractor tagambwako musunguwavu muzibu obulya buli ssaawa aba musunguwavu kyova olaba nti ehululu eyasooka eya mukyala wa Kaisi yagaa nti simuvunaana nti eddiini talina naye ntamu okuddayo okubeera omukafiiri nga ki ayina Kaisi ayina yahululu eyasooka mu busiraamu obulya nti omukazi ono yali Kaisi ono mukyala wa Kaisi Kaisi yali asaala yali asiiba yali rajulu mutadayyin nga musajja munnaddiini naye omukyala yagaani wano wendi sisobola kutambula naye empisa oba Kaisi teyalina mpisa oba teyakola ki yalina embeera ze ngaomusajja omukazi takola ki tazisobola kubeera nazo owulira kyokola nabbi yagamba nti ebintu bibiri omuntu waba abirina eddiini n'empisa seeka waliwo abantu nga tabeereka naye eddiini agirina owulira buli kintu kyonna naye ng'alina obuyisa obugoba n'abantu awaka alina akayisa tayagala kuliirwa ku kiki kati oguza omukazi manya owasiza omukazi ate toyagala kuliira ku kintu kati onoowangaala otya kizibu kaakati kyekintu kyembadde njagala tutandikireko waliwo eyaŋŋamba nti
ebintu bino betutandikirako ye bimunyumira nnyo bibaamu message y'amaanyi message eba special enga eyungana ki tugenda okwogerako eri ku kino kye tugenda okukola ki nti omuntu waliwo ebintu ebimu by'olina okukkiriza ebintu ebimu by'olina okukola ki okukkiriza osobola okuyimirizaawo obufumbo oba osobola okuyimirizaawo omukwano guno egubeerewo sadaaka gye tuliko otherwise bw'obanga osuubira nti bijja kuba bwati straight tosobola oteekwa okubeera nti waliwo okusomoozebwa n'okugezesebwa kw'olina okuyitamu ate okkirize abakyala abasinze okuwangula obufumbo wano basiiba nnyo enjala omusajja yiyanga enjala omusajja ne zituuka essaawa 2 nga tannadda naye nga ekyokulya ky'abawaka yakirina saawa 2 isewedde kati era nagamba abasiraamu ngeri yali yakubalaata ne bagala musabanga nnyo Mungu n'abakyusizangako ku malayika n'abawako ku malayika envubuka zikeeza riziki n'eriziki ejja essaawa emu ey'ekiro eyo malayika eyo sabanga Allah ati Allah jinkyusize malayika riziki egikeereya kuba tolina bajeti gy'ogenda kukola esaana zituuka 6 nga tonnamanya ssente wogenda kuzijja ne ziyingira 10 ku aswiri n'otuuka ssaawa 12 n'otoka okunoonya noga nti wallahi senga nfuna ezinzizaayo kati ate kati waleseeyo mberuddeyo okola ki kakati mukwano gwo ani Abdulrazak Magombe mutegedde alonyumiza emboozi yatuwako mu mbeera efanda bwetyo nagenda aga naye kalibiganya kangene newola ettooke neyewola ate lya nagundi oli byagenda ekiro ettooke yamuwa lino baliyita batya embidde ate embidde ekambagga enjala yabalumye edda ate ajewoze ate oli tajja kuvuga nti yabadde embidde kakati embeera eyo abantu bayinza okubeera nga tebagiyitangamu ey'okusoomooza kakati mu bintu ebinyweza omukwano kalungi abantu balowooza nno tetwatandise okusoma naye katumale obali presettinga kale Obufumbo y'endagaano y'olubeerera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisoomooza kati Pal FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program Obufumbo mwe tuyegera enkuza y'abaana okugonjoola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sande ssaawa 4 paka 6 ez'ekiro Obufumbo wano ku 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Programu Obufumbo. Ensonga endala almar'a omukyala ono gwolaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassaasin ate kitonde kirina obulamu naye watamiirun kyetaaga nnyo obulamu obw'okuzanyira ku bwongo n'okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifki weetaaga okukolagana naye wa muraaat n'okubeera nga oli mwegendereza wa mashaa'irin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe kyolaba ate wal muamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampola wa rifq biliini n'obukakkamu wa rifqi n'obukwatampola yaziidu min makanihi azawju lada zawjatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo weeyongera makaanan vali okijjeeyo bulungi kubanga nakyo vali kiri muki oluganda kati wali mukyalawo Okwaniriza mu programu Obufumbo.
ndagala mwami wange talina mutawaana wallahi era wala yuqallilu minha era toyina kyokendeeramu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi n'ekkabyo n'effujjo fil muamala bw'oba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bw'onookikola ekya unf ekkabyo effujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa wayuqallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano bayina zawjaini wakati w'abafumbo ababiri okutunulira bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu Programu obufumbo. Programu bufumbo gye tulimu olunaku lwaliro tutandise butereevu. bisimillahi rahmani rahim. Kakati tubadde ku nsonga yaffe eya ekigambo okukkiriza. Omuntu okukkiriza okubeera ng'okola ki ebintu ebijjawo mu bufumbo olyoka okola omukwano gw'obufumbo tukyali ku sadaaka omukwano gwaffe. Ekisooka bw'ayagala okubeera mukazi wo nti mukwano gwo oba omwami wo nga mukwano gwo idraku ahmiyatiha sooka otegeere obuvunaanyizibwa obwabagatta mu embiriri. Abantu jjo bw'oba ogenda okuwasa buli muntu aba n'ekigendererwa ki gwe wawasa lwaki ebigenda biyunifomu nanti ebisinga anti buli muntu alina ekigendererwa ki. Waliwo eyawasa nga ye ayagala kuzaala, waliwo eyawasa nga ayagala kitiibwa tya nange njagala bampiteko omwami oba nange banjagala bampiteko omukyala. Waliwo eyafumbirwa nga ayagala kuva ku lujja kujjawo kikwa. Kakati ahamiya idraku ahamiyatiha okumanya ebigendererwa n'ebintu ebikulu lwaki wafumbirwa ono olyoka omufuule mukwano gwo. Okitegera bulungi? Ala kulli muslimin kiri ku buli musiraamu yenna idraka ahamiyatul ukhuwa okumanya ebigendererwa by'obwa sseruganda bono kubanga omukwano guno gwolaba bwa sseruganda. Era okimanyi wa anna kulla muslimin umku istrategi li akhihi nti buli musiraamu yenna n'ono omusiraamu omukyala gw'oli naye nsonga nkulu nnyo eri strategic eri ono gwawangaala naye yahmihi au yahmiha amukuuma owulira aziruhu amunyweza wa ayudraka era ate akitegeera annahu kathiru biikhwanihi ma idraku sababu ljaziru nti buli lwana abeera nga anywezeza oluganda n'omukwano ayina empeera nnene nnyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimanye gwe wagenda okufumbirwa okola ibaada kuba okufumbirwa ibaada kyokulembeza tingeza kukola ibaada. Kati gwe oyinza okuliraana omuntu mu swala owulira ssebo nga mu butuufu tomwagala ng'omuliraanidde mu swala eswala yo nebeera comfortable. Kakati oteeka okubeera ng'omanya ahmiya ebigendererwa byono gwe wafumbirwa. Abakyala bangi nnyo n'abaami tebamanyi lwaki bafumbirwa era kyova olaba oli agamba neevuma olunaku lwe nakusanga kati omukwano gulivaawa. Omuntu ateeka okubeera nga tonnafumbirwa tonnawasa okumanya ahamiyatiha ekigendererwa kyogendamu. Tomala gafubutuka, tomala sheikh gafubutuka. Abantu banyenya ekibaleetedde obuzibu kufubutuka andi ekibafubutuza ayina byayengeddeyo ebiri mu bigendererwa bye byasuubira nti bwabanga abifunye abaamaze. Kakati obufumbo buno bwolaba okukola omukwano gutandikira ku nniya gye watandisa. Nti nniya yange ya ibaada yagamba mu hadisi esinga nti ebitabo byonna ebisinga gye bisookerako hadisi namba emu mu bitabo byonna sunaniani sumayani innamal a'malu binniyati. Omulimu gwonna gwolaba binniyati gukolebwa naki na nniya.
ne wasiyaga faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fahijratu ila Allah wa rasulihi ila Allah wa rasulihi man kana hijratu ila dunya yusibu aw imra'atin ankuwa fahijratu ila ma hajara ilayhi ko wagenderera kufunayo byabugagga ero jabifuna oveyo fahijratu ila ma hajara ilayhi ojja kumufumbirwa banga yitewo nera tojja kusanga buzibu omugambe nti aha tuyawulemu emmali nga wakawangala emyaka ena tojja kusanga bwangu era emmali ogigabane era tulaba abantu bangi bali mu makootirwa mu maali ababagagga nti nze twawukanye naye naye mukwawukana naye njagala twawuzeemu ebizimbe tomulaba guno omusango oguli mu mawulire ng'oli agamba onamuganda nali naawe omwaka gumu Justin nakwagalako bwagazi nakwanjula kati njagala tugaba n'ebiki ebizimbe fahijratu ila ma hajara ilayhi sharia yagumaze ogwo sharia yagambye sharia yagambye ogenda sharia yagumaze wagwegonyeza okubawe ngamulala obulya fahijratu ila ma hajara ilayhi kaka nawe ono mukwano gwo gogenza okufumbirwa soka webuuze ngeze kufumbirwa lwaki lwakuzaala abaana ojja kubazaala beziba sente ojja zifuna beba ibada ngo ogenze kukola ibada era Mungu ajja kukuumirayo era oyite mu bigezo bino byonna okaddiwe omusajja afe kuba abakazi tebafa abakazi batono nnyo abafa seeka abannamwandu bangi ofe basomeneddwa nga wooli bagani namwandu aluwa ajjabuze kubanga wagenda ng'ekikututte gwe si kuvaayo buve wamanya nti ngenze kukola mukwano ate ngenze ku ibada owulira kati abantu senga bamanya ahmiya ebigendererwa ebyomukwano basobola okuwangaala era n'okukola omukwano. Ensonga namba 2 Sheikh Yahya Mustafa Kalungi bw'oba oyagala okukola omukwano ne mukwano gwo tosuubira ni mujja kuwangaala nga temufunyemu obutakkaanya. Omuntu yenna alina omukyala omuntu yenna alina omwami nga tebayombangako mwine ekizibu bwemba nga temukaayanangako mulina ekizibu era buli muntu ali ku bibye oli huwa fi wadi wajja fi wadi buli mwali mu lusenyi lulwe kubanga ekyo kyo kya butonde buteekwa abawangaala ababiri okola ki nebe muba mufunye obutakkaanya ab'omukwano bano ababiri omwami n'omukyala maarifatun kwe okumanya fiqhi alkhilaafu okutegeera enjawukana yammwe ekibakayanyiza mutakwa buteeka okukitegeera nikyo ekitukayanyiza nti ono anyiga bubi kologeti anasabiri mithali oba ono sabbuuni yamutawaanya amuleka mu mazzi buli lwamala okunaaba amuleka mu mazzi owulira kakale enjawukana eyo y'okutegeera gwe oyagala abeere wano waabeera mu kantu ate ono buli lwamala okunaaba amulekaawo kakale okutegeera maarifatun okumanya fiqhi alkhilaafu okutegeera kwenjawukana nakyo kikuuma omukwano. kyagala okugamba okutegeera omuntu wo waliwo abantu abamu bw'ayingira bwati mu nnyumba engatta agenda zijira mu kudayiningi ng'ekyo wakimanya naye n'omanya nga gwe ye kyayagala ate gwe tukyagala kati awaliwo khilaafu kategeere enjawukana ezo ennamuna engeri kijogendo kitambuzaamu ekyengatta ono zayingiza obuyingiza makanika buli lwava eri najja nekyovulo n'atuula ku buliri mwawukana ku kyo naye teekawo akagoye kwanatuukira nga kusuuka mutege ekiveera ne oiro we nahanu yumkinu an nakhtalifu ffe ng'abantu kisoboka okubeera nga twawukanye mu nsonga tuli banjawulo nga twawukanye mu nsonga nakhtalifu wa an tatabayana wijihati nazarina duna an yahnik naye tuteekwa buteekwa okubeera nga enjawukana zaffe tuzitegeeraganamu
duna an yahnika awatali kwesika bitogi oba awatali kusunguwalirangana munne ala al-akhar au yahmil akhihi ayo lagina oba kubeerawo nga ekintu kikuli ku mutima lagina ekuli ku mutima tamulawe oli yitwali entuli erubirizi kimbadde wano ku mutima kakati enjawukana zijja kubeerawo tosuubira mu bufumo tewaliwo tewajja kubeera ki enjawukana imma oyinza okusalawo noga naye ekyo nkiresi kuba waliwo ebintu bingi abakazi naddalafe abasajja tubereka kati awo bampangula kankireko ekyo kankiveeko obula nosigala nga kikuluma naye olwokugenda mu maaso nokita nti oyo bwatyo bwe bubumbwabwo sijja kimujjako kati abakazi balina embeera zaabwe abasinga obungi balikyenda ku buli kikumi abasinga tebakkiriza kubanenya era buli lwebatandika omunenya n'akaaba kuba kyo ekyokulwanyisa kye balina n'akaaba oba naga nti omuvumi batera nnyo okukozesa okukaaba omuntu bw'akaaba omuntu omukulu omanyi omuntu omukulu alina abaana 3 okutiiriisa amaziga kati omusajja ogera okulanga kikuyitiridde kulaga nti saagala akaaba oli ayagala okukaaba kati ntegedde enjawukana yaffe weeri kanjimanye enjawukana era ngitegeere kati bwe alabika ndi atandise okukola kyokutiiriisa amaziga nze yensonga kanjiveeko asigale ye ng'alaba ng'obutuufu anti kimbo kibategeeza abantu ekyo tekitegeeza nti nno kireserwa kuba nti nooli mutuufu wabula kukwata bulungi njawukana kumanaginga njawukana oteekwa okubeera nga enjawukana ozikola ki ogale namugamba ki bangi oyinza n'okubeera nga gwe ng'omwami olaba bino ebyokuzaala nga bigenda bikutama naye nga ate ono ye akyayagala okuzaala kakati enjawukana muteeka okutegeeragana enjawukana yammwe wakati w'okuzaala n'obutazaala ne mugikwata bulungi n'okukomaawo noyogera bulungi anti kakati ekibeerawo kiba bwe kiti omanyi byonna byamiru birimu salbiya birimu advantage disadvantage oli gwoyinza oganira ebyokuzaala bivuddeko mumaani naye nga gwowosa wa myaka mito yakyazaala kakati advantage yasere bwate gwe n'otunuulira bwate otunuulira gandi emikooyi mbuusebuuse emyaka gyange gino okundabanga buli ssaawa mbendabenda muleba huudu bagera lukulike mwebale kuzaala ogera okulanga gwolaba kikumenya kubanga emyaka gikoze eki gigenzeko gwe kimenya gwe wawasa omuto kati enjawukana ezo muteeka okuzitegeeraganako anti kyeŋŋamba nti ono kati imba okukigumira anti kyeŋŋamba imba okukigumira ofuuka zakariya nabbi zakariya yagaa nti rabbi wakad ishtaala arrasu shayban walam akun biduaika rabbi shaqiya wa inni khiftu almawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunika waliya yarisuni kakati gwe zakariya omutwe gukoledde ate yeno zakariya kalino yali kunkundi nti zakariya n'omukyala yali akoledde omutwe naye ate gwe waleeta kato kati katandise okusumulula nabaana ate akyali mupya mashini etandise okukolerawo kali alaitani zinsanze nze naye n'oyo naye tatumugamba omusajja nti abaddeko mu maka amagundiivu nali njogerako ne Ssaabafumbo wa Akidayosisi y'e Kampala naŋŋamba nti abantu bangi awaka abaana mubazaala mu myaka gyammwe emito nebamala okubazaala ne bagenda buli agenda okugenda n'amazima university ogenda okulaba
kakati yanga mati mwabasira mwati kimwinako advantage nti wabayo obuti obuto buno buli mu kibira wabeerayo gwowoyeyo nga ye mutototo nakanako kwetaba nanga nti abantu bali abato balina engeri gye bazza mu nnyumba essanyu kati yenda yakindamula bwati naga nti instead of kuleta bazzukulu kati bano abange bajja kuba banjira ate n'ekirala saabakristu mwongerako ekirala nti abaana bano abaddiringanwako nze nkirabira ku kitange jjajja wange yazaala abaana nga bangi abaana abasukka abagenda mu 40 njajjange Sudi Kadooli naye bonna baafa ne baggwawo okugjako kitange kuba be baali abato taata wange waali Mungu agira kyamukuma ye waali olwokubeera nti be baana abato abataala era olwaleero ekika kyonna kyabazzukulu bonna bamanyi nti tugenda wa jjajja gundi yasigaddewo omuntu omu naye bali bonna abali baddiŋŋanwako bonna taata gundi baleberere bonna Allah yabakola ki n'ekika nakyo tekyetaaga nnyo kuvaamu bantu bonna ne bafa kubanga ojja kufa taata ne waliwo obutaata obuto buno abakuze n'abaana b'abakulu baabwe abakuze n'abaana baki b'abakulu baabwe kati abaana bakulu baabwe be balifa taata muto alisigalawo nabeera nga jjajja era ekika kirisigalawo ekyaba Abdul Mutalibi so oli omukyalo oluusi abamu n'ensonga ega nti ye olw'okuba nti yakasumulukuka tomuteekako nnyo kkomo olina kwogera bulungi ate naawe era kujjako omuntu ng'ali mu kinaana naye waliwo omuntu nga yazaala buzazi nebabeera mu kinaana anti wulira waliwo yazaala obuzazi amangu olwodde abakyogera ku social media okwo oliwo aba yazaala ng'olina myaka 19 oba 2 kitegeeza onoweza 5 omwana wajja kuba wa 3 okiraba eba musajja era mugenda kufa mwenna gwe olumala okufa naye naafa kaakati tojja kugamba onazze oluvannyuma nti ate ye omusibe olwokuba oli abasajja abakulu bali abavu bawasa ne bannaawe baleeta n'abaana wano ane basaye nga naawe ogira ebyo birala gwe muleka azaale kati bw'anaazaala okugjako nga ekiso kye kimuganya okuzaala embale ziyitiridde ku lubuto n'aga nti kamukomye omusawo n'amukomye kati gwe kyoga nti azaale anti kati emyaka giyitamininga emyaka nze ndi ku kintu kimu maarifatun kwe kumanya fikihil khilaafu mwawukanirawa ekibaawukanya kyeki era mukimanejinga muti ekyo kikulu nnyo abantu mukwano gwono mukkirize gwogenda okuwasa ate kino kakigamba abasajja abakulu oba ogenda okuwasa omuwala omuto owulira musooke mukkaanye nti ogenda kuzaala bameka omuwala agenze njagala abaana bange 5 obeere ng'okimanye endagaano eyo mugikozi kubanga ojja kutuuka wali oga ate gundi musitaafu ye mutabani we omukulu ate azaala ate nange nzaala otandika okwekubaakuba ate yasumuludde kati ono yeetale gundi muzaaliro nga nange neetala muzaaliro kakulikeeti kati lumu mbandi emulagaawo wajja omusajja yali musiraamu yabeera wunnyawo nga bwasaala nagenda wali kati ku makya mbankedde bwe nti nga ndaba akubija essimu nakubira nga bondi okubira Mustafa omugole yazadde omwana owa 29 la ilaha illallah naye ng'omusajja ayogera emyaka 29 ali mu 7 naye ng'omwana gwalina muto naye nga musanyufu nnyo kuba yali yeetisse n'ebidomola byebaali baleese owaye salamu aleikum omugole azadde anti azadde omwana owa 29 naye ati minal mu'minina rijaalu mubakkiriza mulimu abasajja kakati okumanya enjawukana omugenda okwawukanira mukwano gwo nakyo kikulu nnyo kati abantu abasaasira munekira kankuweyo kano Seeka Mutimba ennaku zino abantu bano abatuwuliriza
strategically bazimba mayumba nga manene ate nga balina obwana butono kakati omuntu okubisaamu nti mu myaka 15-20 mu nyumba eyo bano bamaani ne bagboyi bajja kuba bafulumye kituufu kakati oba tolinawo bano basigalira ba P1 P5 P5 abagobererawo abasigalawo yake enyumba bejja kuleeta ate ekirala buliro kino nakyo kigamba abatulire ennyumba ennene eyo kyolaba tojja era gisiga era Mungu ajja kuleeta abantu abalala abatali baana bo ate olabirira abo ojja kubaleeta ab'eŋŋanda n'ab'emikwano baganda bo bajja kuleeta banywa okubaleete owulira ssebo na buli muntu yenna aleete obeerera nabo bakimuweeri bakubuuze nti kikati ekyakugaana okuzaala kiki nga naawe ansa togikola ki togirina ogenda olabe kisa kikwate kuleetedde akaana kato kabeerewo awo ogenda naawe okulaba ng'ensi otandika okukola ki etandika okufuna ng'oteeka okubeera n'obaana abato akhiira ekisembayo bano wadde bato naye nabo bakula kati ebiseera ebijja ono yennyini wangirize kuono wange sekretary geno abaana ye waliwo byatakyasubola kukola naye nga ate bano batumba bano wateeka okubeerawo abato ekibiriiti ku dduuka nga badduka emisinde bo bateeka okubeerawo kakati tumanye enjawukana tuteeka mu bintu byetwegattamu n'ebintu byetukola ki byetwawukanamu n'ennamuna yabyo tuleme kukola ki tuleme kubeera awo nga mukwano gwo bw'osuubire nti ateekwa kubeera 100% nti byatambuza bituufu byerere wala omusajja omu ow'amagezi yalina kaida egamba linataawanu fima ttafakna fi tuyambaganemu ebyo byetwegasseemu waliyahudhuru baaduna baada fima ikhtalafna fi buli muntu yeesonyiwe byetwawukanye obulamu butambule bw'obeera n'omukwano gwo nga olina mukwano gwo mukwataganemu ebyo byemusazeewo okukkaanya nabyo ebyo bimubigere mu maaso ate mwesonyiwe bino bimulabika nti temujja kukola ki ng'omukwano gutambule naye abasajja ekisinga okubaleeterwa obuzibu ye kaida eno tebagimanyi nti waliwo ebintu omukyala gw'obeera naye tojja kulowooza nti byonna mujja kubyegattako wabula ebyo bimwegasseeko intentionally ebyo bimwegasseeko mubyegatteko ate bimuteegasseeko buli muntu abireke buli muntu abyesonyiwe gwe byesonyiwe noono abyesonyiwe musobole okubeera nga mukola ki nga mutambula ku bino byemwegasseeko nabyo naye otherwise mukwano gwo gwonna tojja kusuubira nti ojja kubeera ne mukwano kagubeere nga si mukwano gwa bufumbo mikwano gyaffe gino gyonna gye tubeera najjo tojja kulowooza nti olwokuba kalungi mukwano gwange buli kimu tujja kutambula ffenna owulira waliwo ebintu ebimu byatajja kukola ki byemujja okwawukanamu eitha nga bimulemeredde ng'omuntu obanga tebimukolera toyega nti olwokuba nno Yahya mukwano gwange buli kyenamugamba ajja kikola ki ajja kikkiriza abadan ayinza okubeera nga tajja kikkiriza kakati twegatta mu ebyo byetusazeewo okwegatta nabyo netuyambagana nabyo netwesonyiwa ebyo byetusazeewo okwesonyiwa obulamu ne busobola okubeera nga bukola ki nga butambula ensonga yasoose twagambye omuntu mukwano gwo oteekwa okumanya muteekwa okubeera nga mumanye ekigendererwa lwaki mubeera mwenna naddala omusajja n'omukazi lwaki mubeera mwenna lwaki wafumbirwa ensonga eyokubiri oteekwa buteekwa okumanya enjawukana tizijja kubeerawo naye enjawukana ezo muziyiseemu mutya muzitegeere fiqhi al-khilaafu okutegeera enjawukana kino nno kizze mwegattemu ebyo musobola okwegattamu ate bye mutasobola kwegattamu mu byesonyiwe bw'obulamu bukole ki butambule n'omukwano gwammwe gutambule ensonga eyokusatu istishabu fiqhi al-awlawiyaati okugobereza mu kutegeera ebintu bye mulina okusoosowaza priorities owulira si buli kintu kyonna muli babiri mu maka gammwe naye nga gw'olaba ekirowoozo kyo omuhandisi yagamba fakati yakunu ra'yi sowaaban nyinza okulaba ekirowoozo kyange
nga sawaba kituufu walakin hunaka ma huwa awla minhu fi marhalati ma naye ate tugenda okulaba nga waliwo ekirowoozo kyono omukyala kyaleese ng'ate kyekisinga ku kyange kyembadde ndeese mu ngeri endala fa idha arafna dhalika betumanya ekintu ekyo azarna ba'duna ba'da wa qawwayna min ukhuwatina wa anna ba'duna ba'da ala maham al-muwakkala kulli minna kati kino ekyange mukireke baulama abana balina ekigambo kye bagamba entegeera yaabwe istimbaataati ze bajjanga min alqur'ani wa sunna owulira balina kiyasi ze bakolanga bashafiyi baahmad abunambali baani bonna naye balina bayegatta ku kigambo nti bwemulabanga bemusanganga hadisi entuufu nga nabbi yajogera ebyaffe mu bikanyuge wara alhujuraati emabega w'ekisenge gwe bwolabanga waliwo hadisi ejjawo ekirowoozo kya shafi n'ekya maliki ekirowoozo kya maliki tokitwala n'ekya shafi tokitwala twala ekirowoozo kyaki kya hadisi kati ebirowoozo bwe mubeera nga muli babiri wakati wammwe buli muntu aleese ekirowoozo alasabira misali kiyinza okubeera nga kirowoozo kya bizinesi kyankulaakulana oli ayagala batunulire mu kitundu katukijje bulungi nga tusobola okuzimbawo ekibanda ekyamanda etutunda amanda omwami n'aleeta ekirowoozo naga wana amazzi abantu bagagula eri nze katunoonye sente zino tusika amazzi tugaleete tuteekawo tapu tutundenga ekidomola siringi 2 tujja kufuna sente awo byonna birowoozo birungi naye kiriwa awulawiyati oba awula alfikra ekirowoozo ekisingako obulungi kati kino bwebeeranga ekyamazzi kyekisinga obulungi tyagaa nti gajja tuyamba ate gayambe n'abalala ate tufiseeko akantu kati kino ekyamanda mukikuba ki soke mu kiwummuzi naye togamba nti maama ebyange byendeeta era tebikola ki tebikola ogwo tegubeera muki mukwano tiguba mukwano aho nfuna shekalungi nkufuna owulira teguba muki teguba mukwano ensonga zino nkulu eri abo abaagadde okuzifuula eki enkulu nga ze zinyweza omukwano gwe tuyita sadaka wakati w'abafumbo ababiri oba abantu ab'omukwano abawangaala mu nsi nga bawangaala babiri ensonga endala rafa'u saqafu lkhilaafu okugjawo akasolya k'enjawukana rafa'u saqafu lkhilaafu okugjawo akasolya saqafu ke kasolya alkhilaafu akaki abantu bayinza okwawukana ebintu ne bituukana ne mu kasolya waggulu ne balaliira bakwita kulaliira naye ab'omukwano be bayita ab'omukwano fayambagi kyetaagisa an nuhsina dhanna bibadi okubeera nga tulongoosa husnu dhanni ebirowoozo kale omuntu mulowoleze kirungi osanga abadde ayagala kutegeeza kyane naye sooka omwendowooza ennungi era bwe mubeera nga mulabika musituse mu mbeera efaanagana bweti enkaayana zituse zirinya enkandaggo buli muntu alowooleze munne kirungi wa anta tasaa sudurana era buli muntu ayanjuluze ekifuba kye linakdi lbanna eri ebirowoozo ebizimba owulira eri ebirowoozo ebikola ki ebizimba wa an yamal kulla minna ala ihtiwa ikhlaafu min janibihi وكأنه هو المسؤول عن ذلك وهذا الهدف أسمى وأرفع وأنبل وهو إذ روح الأخوة buli muntu abeerenga azingako bemulabanga temujja kutegeeragana buli muntu azingeko enjawukana ezo aziteeke ebbali ate nga buli muntu kumwe ababiri nga olinga alina obuvunaanyizibwa kagamba buli lwolabanga kalungi atandika okulalambala bwati mu njawukana mu studying manye nti kati apafyumize enjawukana tuzikole ki tuzijjeko muziteeke wabbali
musooke musiriikirye byonna bibeerenga ebitabaddeewo mugende maaso mugendera obulamu bugende muki mu maaso kwa ebintu bingi ebibeera mbafumbo awo abantu ne batandika omusajja n'atandika n'omukazi n'atandika onjawukana ne zirinya enkandaggo naye omu kuba asinga obulungi bw'olabanga omaze okusitaadinga ono anyiize abantu n'abamu bavana mu kusaaga awo baba ne basaagasaaga bwe bati ne bava kantu katono nnyo ne bagenda ne bakaayana naye bw'olabanga oli agenda bw'olaba gwe please sirika soko sirike linnya ku kyawakati nga betera okugamba oli asirike ebintu bifuule ng'ebitakola ki ng'ebitabaddeewo mukozese omwoyo gw'obwa Sseruganda mujja kubeera nga mutambula bulungi. Twongereyo ensonga endala emu yokka ensonga endala rafu mustawa al-hiwar abantu buteekwa ab'omukwano okusitula omutindo ogw'okunyumya kigambo kunyumya hiwar mush mujadala bali al-hiwar kunyumya baina zawjain okunyumya okw'obukakkamu hiwar wakati wange naawe nga tunyumya ugamba otya nti gye tuli olunaku lutambudde lutya ekyo kye bayita hiwar okunyumya wakati w'omusajja ne muki naye wakamu bameka mina zawjati mu bafumbo nga tebanyumya guno omutindo gw'okunyumya guteekwa kusitulwa mu nnyumba gasubhanaka bani anyumiza ani omwami n'omukyala buli muntu anyumiza munne abamu nga baga nti balina banyumya oteekwa okubinyumya oteekwa okubinyumya ekintu ekyo Seeka Kulumba yakitutendeka nze nsibye ono waka nanyumya ki nakugamba Seeka Kulumba yatutendeka ffe okunyumya ng'era bombo nga ye dadi nani anjulira twabanga buli muntu yabanga n'olunaku olulwo olw'okunyumya ezemboze yange lumu bagisazaamu kuba nanyumya tuvudde ku biraali tusanze omubbi ku paaka avuddewo bamugobye agenze mu Kisenya avuddeyo ayambuse Kampala road bamukwatidde mu paaka eno enkadde Seeka n'atunuulira ng'alaba mpanga naga nti awo nange omugoberera omubbi ne bamugja eno ng'era gwe tewabaddeko ne byokola emboozi eyo ndabanga ey'okulimba funayo endala emboozi ne bagisazaamu kakale okutendeka oku nkitegedde bukulu Seeka kye yali atugamba Mungu amusaasire mutanda gyali kye yali atugamba timunyumye abantu awaka wabaawo okunyumya emboozi naye nagamba nti omusajja ayinza okujja eno emboozi ye ng'ejja mumenya obuzannyo bwaleese obuzibu n'ekiro zonna z'emboozi ye n'ekiro z'emboozi ye aba akyanyumya n'otandika okuyita abaana omusajja n'agira emboozi n'agigira ate okukumanyiira okukola ki kumanyiira bumanyizi omusajja zeeri emboozi yaginyumya otandika okuyita gundi gundi nindaako soko jowano ate ekyo ekintu ekyo abakazi bakirina emirimu girabika nnyo wano girabika nnyo ng'omusajja era n'eri mu kutuba twakyogerako kutuba omusajja abahatisizza abahatisizza ebirowoozo abikuŋŋaanyizza bizze kutuba ye eteredde kutuba eteredde ate ng'olyagani ng'otandika okwekunya kamalofuna wuzu abalala amasajja ze gamanyi okugenda ku makya kamala okugolola kutuba yoliyewe owulira bo bano balowooza nti ebintu biri automatic ebintu byakuŋŋaanya kati abantu bakuŋŋaanya bukuŋŋaanya mu nsi eno ddala gye tulimu ennaku zino bayita Uganda owulira ebintu byakuŋŋaanya kakati omustawa hiwar ogw'okuyumya guno oluusi omustawa guno gwegule omuntu gweguteekateeka abakazi mulekeraawo omuze gw'okudda mu ddiiro
owulira ne mwekufurukuta mu ddiiro ekyo kiri bakazi bonna n'abeerawo n'ayingira omubuliri essaawa 5 ku 6 owulira se abaana enkya bagenda kusomera abaana bajja bagenda kusomera abaana ne bafuuka abaana mbadde era baava eno mu bikunta naye abantu bagenda ne balowooza nti abaana nero gye bakola ki gye baava ate boosiibye nabo kakati okumanyiira okwo kwe mumanyiddemu abasajja bukedde ku makyanga abasajja ebintu babivuddeko owulira se kuba balina obuzibu bwabwe nabo obuzibu bwabwe esimu nagamba nti okyakungaanya ebirowoozo byobayemaze ogitekalekalaga oyala ogifowadinga olaga nti nina mala okusala tahajjud ng'esaabulukka genda okuddanga la ilaha illallah muhammadu rasulullah ng'abantu ebirowoozo byadduse dda kakati embeera y'omutego okukola ki rafu mustawa alhiwar okusitula omutindo gw'okunyumya kuno kukulu nnyo mu kunyweza swadaka era nayo bunya banna gundi eyo eri nakdi bannaan ebirowoozo ebizimba abantu abaki abawamu labudda min an yahrisa kulla minna ala nafsi ala akhihi tuteekwa buli muntu okujjumbira embeera y'okunyumya ng'onyumiza munno owulira ate leka kumunyumiza bintu yujirihuhu ebimuleetako ebisago abakyala bawano kati school fees zino oziraba buli muntu kati saawa eno ekiri mu mayumba school fees kati omusajja ne babeeraawo nga ku mitima gyabwe kulinga okuli amabwa omuwandiisi w'ekitabo agamba wa ayuraa maahu adabu lhadith oteeka okubeera nga naawe weegendereza ng'olina n'empisa y'okunyumya muleka kubeera ki kubeera nga omuntu onyumya ebintu ebitakwatagana ebireeta ekisooka ebireeta enjawukana ebireeta okusojjagana eyo teba mboozi owulira bakuguziza mmeka nti akubye buli muntu ateeka okubeera nga awamu n'ekitiibwa buli muntu ateeka okuba nga ki kubanga esi eno etambulira ku ki ku kuwaŋŋana bitiibwa oteeka okumanya omusajja bw'omunyumiza emboozi nawe omusajja oteeka okumanya emboozi gy'okola ki gy'onyumya bintu bingi oyinza okubeera ng'ovuga emmotoka ala sabili mithali ng'otudde ne mukazi wo mu maaso naye mu mboozi gye munyumya ne bwolaba omuwala amulungi amusinga toza mugaa ti omulabye oyo kazi mulungi awo ate oba okoze ki oba tomuwadde ekitiibwa era oba omukoze bubi kyekyo nabbi salama kyeyagani laisa minna siwa mu kibiina kya muhammadi sallam man lam yarham saghirana atasaasira muto wayuwakiru kabirana n'okuwa ekitiibwa abantu abaki abakulu oteeka okubeera nga oyina woogwa naye rafu lmustawa alhiwar okusitula abantu okunyumya kiyamba nnyo stress okuzigoba wakati waabo omukwana ababiri owulira era abantu bonna ne bobuuza abakazi abo ekisinza okuleeta obuzibu bwonna awaka nti takyanyumya nange bwajja asirika busirisi ono naagira kubanga okunyumya kasita kuggwawo wakati waabo omukwano tewabeera nsonga ndala yonna ekola ki egira akati naawe Sheikh Kalungi katukomaawo biidhinillahi taala essimu zo bwe ziba kweziri tuwuliziganyemu n'abantu katono insha allahu taala Sheikh Aminu Kiyemba akutumidde agamba ki mukulu wange gyali ali awo atiba amina talina taabu esseke abantu b'esseke bannange Zubairi Bukenya ogamba ki Lufule egamba kyagi Zubairi Bukenya sebo omulangira Kyabaggu agamba kyo mulangira nawe tukutumidde
Okay. Chikumu musanvu katonzi mura Pal FM katukomewo katono nnyo tugenda kujja mu masimu gammwe. Kibuuzo kitugenda okusooka nnyo okutambulirako twakyogeddeko wano nga tukola programu ekigamba nti nno tuna okuteeseganya tukyogeddeko mu kugenda mu maaso naddala mu by'okuzaala bino zaala enkomenti omusajja yakugamba nti munnange nti anze enkomye awo ate omuwala mukyali muto mwe mulowooza ki eyo n'ebirala bye tunatwogeddeko tova Programu obufumbo. Ensonga endala almar'a omukyalo ono gwolaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassaasin ate kitonde kirina obulamu naye watamilun kyetaaga nnyo obulamu obw'okuzanyira ku bwongo n'okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifki weetaaga okukolagana naye wa muraaat n'okubeera nga oli mwegendereza wa mashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe kyolaba ate wal muamala oteeka okukolagana nakyo billiini n'obukwatampola billiini n'obukkakkamu warifqi n'obukwatampola yaziidu min makanihi azawju lada zawjatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo weeyongera makaanan value okijjeeyo bulungi kubanga nakyo value kiri muki mu Luganda kati nga wali mukyalawo Okwaniriza mu programu obufumbo. Ndaga mwami wange talina mutawaana wallahi era wala yuqallilu minha era toyina kyokendeeramu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi n'ekkabyo n'effujjo fil muamala bw'oba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bw'ona okikola ekya unf ekkabyo effujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera nga omutima gufa wa yuqallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano bayina zawjaini wakati w'abafumbo ababiri okutunulira bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu 17 katonyeze mwenda Pal FM ketuli bale nnyo okuba ng'okyagala mu maaso ng'okyatuwuliriza programu bufumbo gye tulimu dakiika zino ebula 8 gukokola saa 6 bwakiro tuzzeeko gye muli eyo inshallah tumufunze abaami oba abakyala tusobola okuba nga tetuwuliziganya 075 emu noti 7 mwenda noti 078 3 6 ojja kuba ng'oyitako tuwulire ku birowoozo byo byogamba munnange wangi waalaikum salaam yongera ku ddoboozi Shayi mjebalike. Kale nyabo na mjebala ani ono? Mwebali tusomesa. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakutuziramu kumana. Amina. Kati Shayi ku kibuuzo kye mugambye. Omwami yandibuziza ku mukyala oba bazaala oba tebazaala. Naye nze ekyo nandibadde nki ntero kibuuza abantu. Woba munno omufuna. Nze nandirowoozeza nti musooka mumbeera mwerimbalimba ano nga mwekwana buli omu abuulira munne byayagala njagala abaana we bati njagala abaana 6 omusajja nga omusoboyiza okwogera nga nze njagala abaana 6 olina gamba nze nja kusobola 8 naye mu maaso eyo omukwano gye gugenda gukendeera era ayagala 8 gagamba njagala 4 eyali agamba 6 ngagamba nkoma ku 2 kati nga tonnabuuza munno nga tonnakomya ku munno kumugamba nti nze njagala abaana we bati nandirowoozezza nti osooka n'omubuuza gwe oyagala okuzaala abaana bameka naye kigenza okusangika mu bantu b'entero kansolinga nga omwami yagamba omukyala njagala ozaala abaana 2 omukyala talina kyamubuuziza oba oyagala bameka oba okitegeera naye nga mu kusooka babeera beekwana yamanya omukyala abaana bayagala naye wano omukwano ogenda gukaddiwa n'amugamba omanyi gwe zaalayo 2 ne banno bakole ki bazaale naye nga ddala mu busiraamu gyekiri oba ekyokukola ki gwe n'ogamba munno n'omukubya n'omugamba omanyi ojja koma ku mwana omu
n'ogenda eri n'okunkumula abaana abayitirivu mbuuza kitegeera kati ate omala obakunkumula kyova olaba kati DNA eno yagenza okujja nze natudde ne ŋŋamba bano abasajja abamu basaana bintu ng'ebyo olw'ensonga afuna omwana wa munne tamubuuziza ayagala abaana bameka wange okuzaala kubanyumira nammwe wange okuzaala kunyuma teri muntu atayagala kuzaala baana teeka kino kikubuulira era ffenna tugenda okufumbirwa soogedde erinnya lyange wange nize nina abaana babiri kati osuubidde kuzaala bameka nze kati nakoma lwaki wakoma ku babiri anti kati kankubuli saka omanyi kwe kivaye mugenda ne mwabasajja mugenda ne mityuni nga abaana b'abantu ensonga ye teka soko owulire mwabasajja mugenda ne mufuna abaana b'abannammwe ne muteesa bulungi okiwulira nomanya pulogulaamu zange zonna nga seeka wabadde ayogera obufumbo busaana abantu abaagalana for sure banyumya baseka okitegeera naye bino ebintu gana amasimu wegajja gano ogenda okumaliriza omusajja omukazi oyinza okuba ovudde ku mulimu osoose ewaka tetuganye munaffe mu bakyala mulimu abakyala ababi okitegeera naye ova ewaka ovudde ku mulimu olowooza waka kazireyo ewaka nkole ebyenkola mangu mangu mulinde nakulaga nti agenda kudda ssaawa z'ettaano z'omulindiddemu adde ku ssimu amasimu gayitingane okitegeera at the end of the day akugambe naye omanyi nze ngenda koma ku mwana oyo omu oba babiri nze owange yakiŋŋamba alaali nga naakazaala bebe yasooka ebyo bye nayitamu kubanga nafuna siza actually it was an emergency siza n'alyoka dda wali n'ayogera nga tamanyi nakumanya nti waliwo amuwulidde ono antawanyiza nnyo siddamu kuzaala naye we yakyogera negantuukako Sheikh nasaba nensaba katonda ampa omulimu omulungi ndaba Allah wagumpa omulimu guli nga bakujjanjaba ozaala abaana bo bonna ku insurance ng'omusajja tasaddemu wadde nonusu ekikumi nembeerawo n'omwana wange naaweza emyaka 7 nendyoka ndowooza okumuzzaako oyo yennyini nengala kanzala owokubiri nsiiringe wendiba wakuzaala mulala ndinoonyayo omuntu omulala ayagala okumuaaba lwaki atonoonyayo omulala ngonoabagenda bakubuuzaako ne mugamba wambuuza abaana benjagala nti nedda konze kale sigenda kumenyeka naawe ababomba kuzaayire tebaweddeeyo noono owookubiri yali mistake siwe kiri kubanga bangamba wali oyagala omu naye ate ye alyera akunkumula ki akunkumula abaana kati embuuza obuuza bwenkanye empolampola ajati batusomesa waliwo abayiga kati bawo wokansolinga abakyala lwaki wamala okufuna omulimu omulungi okukujjanjaba biki lwaki no olaba mu kusooka lwaki tewasumulula ogukola gutya nedda mu kusooka we nalindi nali nkyali mwana muto nga nakafuluma nenfuna omulimu nenkola naye we nali nkola nga sente era nga sente nga like tebakuwa medical insurance balimitinga okiwulira nga they limit you nga bajjanjaba omwana wo ne bakujjanjaba noyo kenyini omukulu nga newaba yalwadde okuba ekiraka n'omutwala ne bamujjanjaba okitegeera naye eyaŋŋamba akoma kwomu naye byonna ekyasinga okunnuma kuŋŋamba nti akoma ku mwana omu nalyoka nkunkumula obwana eyo ebweru obuyitirivu kati ssaawa ya leero yawasaayo omulala akugamba okiwulira akugamba okiwulira